Yes, Redzone TV kwoli webali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo gwatambula naffe ebbanga lyonna nawe atanaba kubanga osubscribinga nyongera okujjukiza nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification kakuyambako okujjukiza n'obeera omu ku abo abasooka okumanya nga tutaddeyo ensonga yonna wano ku mukutu ogwa Redzone TV. Kakati amawulire gennina amawulire agakafuluma galaga nti embuzi ezaafa oba embuzi ezaagulwa nga zigenda kubanga ziweebwa abantu b'Ekkaramojja mujjukira saga ey'amabaati. Abantu abasinga tebamanya nti obuyambi bwagenda Ekkaramojja tegwaliko mabaati gokka, kwaliko ebintu bingi nnyo era ababba amabaati ago ebintu byabatabukira. Abamu bagenda mu makooti, abalala babaleka nga bayinaayina. Ebintu byali bingi nnyo era ebigambo byali bingi nnyo ebyayogerwa. Bw'obanga ozze otambula n'omukutu guno gwa Redzone TV nkakasanga eno saga simpya mu matuugo lwansonga tuzze tubikutuusaako bino byonna ebbanga lyonna. Lisiti y'abantu ababba amabaati gano n'ebikozesebwa ebirala obuyambi obulala kubanga gavumenti yafulumya ng'ebigenda Ekkaramojja kubeera nga babayambako mu mbeera yonna. Kwaliko amabaati, kwaliko ebintu ebirala obuyambi obulala omwali n'embuzi ezazigenda okubanga zigabibwa mu bantu b'Ekkaramojja babeere nga beetereza mu ngeri emu oba endala. Kakati amawulire genfuna wano genjagala okubanga nsheyalinga naawe galaga nti embuzi zonna Museveni ze yakwata n'azigabira abantu b'Ekkaramojja ezisinga si nezisinga wabula zonna mbunfu. Naye njagala ojjukire nti amabaati saga y'amabaati bwe yali etandika waliwo era ebigambo byasooka okufuluma ate ebintu ebyo byali biyiseeko ebbanga. Yalina financial year 2022-2023 abasajja ne bagezza naye mu kwezza amabaati beddizaamu n'obuyambi obulala. Kati nga mu buyambi obulala kyentegeddeko kwaliko n'embuzi. Era okusinziira ku mukutu ogwa Nile Post nga bwe ntera okugamba olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 14 mwezi gwa Kutaano mwaka 2024 ku mukutu gwabwe bageze ne bateekayo ekiwandiiko kyenjagala okubanga nkusomeramu gwali ku mukutu guno naawe obeere ng'okitegeera bulungi nnyo. Members of the Public Accounts Committee of Parliament PAC have accused interdedicated and Secretary of the Office of the Prime Minister of causing financial loss of over 19 billion Ghanaian shillings when they procured over 73,000 goats for Karamoja that have all since died. Nti akakiiko akamanyiddwa nga PAC oba Public Accounts Committee, akakiiko kano ka Parliament era nga kakulemberwa Honorable Muwanga Kivumbi, nti kakizudde era ne kavumirira era ne kategeeza ekitongole ekimanyiddwa nga interdicted and the Secretary Office eya Prime Minister nti ekoze ekikolwa ekyasinze kuba ekyesittaza olw'okuleetera eggwanga okukola loosi ya buwumbi 19 oluvannyuma lw'okuba nti zino ssente baazikwata okugulamu embuzi emitwalo 7,300 nga zigenda kubeera nga zigenda Ekkaramojja kuyamba bantu. Wano we mwawoleza mbu amabaati baagabba ekyamazima kigenzo ozuuka nga n'embuzi era ebibuuzo ebimu ku bizze embuzi baazibba oba embuzi zaafa. Kati ebyo byonna ngenda kubanga mbikutuusaako. Wuliriza mu kiwandiiko kino ne bagamba this came up as officials from OPM, Office of the Prime Minister, were appearing before PAC, Public Accounts Committee, to answer to audit queries of the financial year 2022-2023 as reflected in the Auditor General's report. Nti bino ebijjidde ng'abakulu okuva mu OPM oba Office of the Prime Minister office ya Nairobi na Nabbanja nti babadde balabiseeko mu kakiiko aka Public Accounts Committee nga bannyonnyola oba nga beewozaako ku loosi ezaakolebwa mu mwaka gw'ebyensimbi 2022-2023 nga bagezaako okubanga bakwasaganya ne report eya Auditor General oba Ssaababalirizi. Kati bino byonna byenkuwa njagala obikwate mpola ogenda bitegeera gwali ku mukutu gwa Redzone TV. In the financial year 2022-2023 government issued 39 billion Ghanaian shillings for the procurement of goats so that they could be distributed to the people of Karamoja to transform their lives. Nti mu mwaka gw'ebyensimbi ogwo 2022-2023 government yayisa obuwumbi 39 nga ssente zino zigenda kugula embuzi zino zigabibwe mu bitundu by'e Karamoja okuyambako abantu beeyo okubeera nga beeyambayamba era ekyo kyakolebwa. Netugenda mu maaso 25 billion Ghanaian shillings was used to procure 73,900 goats were procured at a cost of
25 billion Ghanaian shillings, and every beneficiary was to get 16 goats. Nti obuwumbi 25 bwe bwakozesebwa okugula embuzi emitwalo 7 mu 13,900 era embuzi ezo zagulibwa ku ssente obuwumbi 25 obwa siringi za Uganda, era buli muntu yali agenda okufuna ku mbuzi zino yali alina okubanga afuna embuzi 16 okusinziira ku kiwandiiko kyendi mu kubanga ate nkuyitiramu. According to the Auditor General's report of the year under review, 107 beneficiaries were sampled who together go 1,310 goats worth 72 million shillings. Kati wulira nti okusinziira ku report eya Ssaababalirizi, abantu 107 be baazuulwa nti baafuna embuzi 1,310 era nga embuzi zino baazigula obukadde 472. Osobola okugoberera bulungi nnyo. One of the MPs from Karamoja told the committee that the animals have all since died, some rusted, hence not meeting the government intention of transforming the lives of the people in Karamoja. Njomo kuba MPs okuva mu kitundu kino ekye Karamoja yategezeza abakakiiko ababadde babakunyanga bababuuza ebibuuzo nti ekyamazima embuzi ezisinga zaafa era n'ezaasigalawo twazookya ne tuzirya emicomo. Ekino nno ne kibanga ekigendererwa kya gavumenti eky'okuyamba abantu b'e Karamoja tekyatuukirira. Kwali ku Redison TV kyenjagala okuba nga nkuwa. Nagenda maaso ng'agamba the MPs on the Public Accounts Committee are accusing the interdicted and the Secretary of the OPM of causing financial loss to the government 19 billion shillings. Nti ababaka ku kakiiko kano aka Public Accounts Committee bavumiridde ekikolwa eky'obujega ekyakolebwa office ya Prime Minister okufiiriza eggwanga obuwumbi 19. The MPs are also querying the procurement of 35,164 iron sheets for the various regions including Busoga, Teso, Luweero, Bunyoro and Northern Uganda, but we are delayed to be distributed without any justifications. Nti era ababaka bano bababuuzizza oba babakyunyizza ku bibuuzo oba ku nsonga egamba nti amabaati emitwalo 3,500 mu 164 amabaati gano agaali gaguliddwa okugenda mu bitundu omuli Busoga, Teso, Luweero, Bunyoro ne Mambuka ga Uganda nti lwaki balwawo gatuusaayo ate nga tewali nsonga yonna gye bayinza kubanga bannyonnyola. The MPs are demanding for an audit report from the Auditor General about 8 billion Ghanaian shillings that were used to buy the iron sheets for the people of Karamoja as affirmative action. Nti ababaka bano abatuula kakiiko aka park bayagadde okumanya era babadde babuuza abantu bano nga baagala babawe report oba babannyonnyole ku report ya Auditor General ku buwumbi 8 obwakozesebwa mu kugula amabaati ag'e Karamoja. Public Accounts Committee also queried why OPM continued to hold on to the money to compensate for veterans in the banks. The money in question is 29 billion Ghanaian shillings. Nti era ababaka bano kakiiko kano ke kamu baatadde office ya Prime Minister ku nninga bababuulire lwaki sente ezaafulumizibwa obuwumbi 29 eza siringi za Uganda okubeera nga zidduukirira bannazirwanako oba ba veterans, lwaki sente ezo nazo balwawo okubeera nga bazikozesa oba nga babadduukirira. Kakati wano ne bakwotinga akulira akakiiko kano. Veterans are suffering and some have passed on, and for you are comfortable fixing their money in Centenary Bank like that, you need to be human enough. Wanonga chairperson w'akakiiko kano Honorable Mwanga Kivumbi ng'agamba nti bano bannazirwanako bali mu mbeera mbi, abamu n'okufa bafa, naye nga mmwe muli comfortable mutadde sente zaabwe mu banka emanyiddwa nga Centenary, muzikolamu sente, muzisuubulamu, mukola biki, kijja kitya nga mmwe temulina mu mutima gwa buntu. Asked to explain how much was fixed on the accounts, the permanent secretary in the office of the Prime Minister, Mr. Danstan Baraba, said he was new in the office but promised to immediately write to the Centenary Bank and ask them to provide the details of the account balance. Ono Mwanga Kivumbi yayagadde okumanya kino mbu bano as Secretary General mu office of the Prime Minister yamutegeezezza nti ekyamazima nze mbadde mupya mu office eno era mu bwangu ennyo ngenda kuwandiikira Centenary Bank bambuulire
bwe bampe details ku account numbers oba ku sente eziri ku account ne details endala tulabe na account numbers kutuyinza okuteeka sente z'abantu bano nga tubawa sente zaabwe nga bwe kyateekebwawo mu government nti balina okubanga bafuna sente zaabwe. Kakati ebibuuzo ebijjidde ku nsonga eno, embuzi zabbibwa nazo nga amabati we gabbibwa oba embuzi zaafa? Kwali ku Red Zone TV webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira ate nawe kubanga osubscribe nga kikole kirira nsawo olabe ekigambo subscribe kikwateko kwata kadeka notification ebirenga tomisinga nsonga yonna bino n'ebirala byonna ogenda kuba obijja wano.